buli omu gamba nti nno amina waliwo essaala eno ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga egenda bweti. Mukama Katonda waffe wekisa ekirungi asaasira abakukkiriza n'abatakukkiriza olwaleero tuzze gy'oli nga tukkiriza nti gwe ow'obuyinza asinga ffe ne bwe tuteekateeka naye gwe nga tokkiriza tewali kiba na bwe kityo tusaba ggwe obeere ng'okkiriza okusaba kwaffe watusuubiza nti bwe tunaakusabanga onaatuwanga era n'otusuubiza nti bwe tunaakwebazanga onaatwongeranga na bwe kityo olwaleero tusabeera ggwe alina obusobozi akyasinze tukusaba otusobozese owonye omuddu wo ono Kyagulanyi omukulembeze waffe abeere ng'atereera abalyolyomi bonna abalabe be obateeke wala omwongere embavu amaanyi obusobozi amagezi asobole okukulembera obulungi tutambule ddala naye abeere waawangaale naffe tuwangaale tulabe ku bibala by'okulafubana kwaffe eggwanga lyaffe lifune obukulembeze obulungi ate omuwonye obulwadde buno bwe yafunye olw'abalumbaganyi Mukama Katonda waffe tukusaba otuteekemu abo abagaggawala ku nsi kuno ate era otuteekemu abo abali bamukwesiima oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno tukusaba otuwe ezzadde eddungi tukusaba otuwe emaali ennungi ennyingi ate nga si yakulafuubana nnyo tukusaba Katonda waffe otugaggawaze newankubadde nga tututadde mu kuvulubana otuwonye okukemebwa okwo okujja n'okuluvubana otuwe emaali eyo esaanidde nga tetulyazaamaanyiza balala bw'eba eri waggulu ogituwanulireyo bw'eba eri wansi ogituggireyo otukuumire emikwano emirungi ate n'abantu baffe obateekemu omwoyo gwo ogwagala ensi yaabwe n'okulafuba n'okulaba nti ensi yaabwe ekyuka eve mu buwambe egende mu kwesiima tukusaba oleeta essanyu eri abaana abato eri abakadde eri abakyala tukusaba oleeta essanyu eri abantu b'ensi eno tulina essuubi nti Mukama Katonda waffe okusaba kwaffe ojja kukkiriza era ojja kukuddamu Mukama Katonda waffe gwe gwe tujjanga okwesigamira ebbanga lyonna ebyo byonna tubisaba nga tulina okwesigwa nti ddala ojja kutuddamu nga bwe watusuubiza alhamdulillahi rabbil alamin Amina ya Rabbi. Essaala y'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ndowooza ogiwulidde bulungi okumusabira ebyamutuuseeko okumusabira okumuwonya okumukulisa olukwe General Museveni yadde ataddewo okumutta okumujjambulamu obwensi asobole okuzaawo okuvaawo mu bunno awone asobole okweyagalira mu bukulembeze bw'eggwanga ne Mukama Katonda yasalawo Katonda waffe yasalawo n'olwekyo kubanga Katonda yasazeewo n'ataasa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obutafa olukwe lwa Museveni yabadde aluse okumujjambulamu obwensi okubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yalutebuse Kyagulanyi nga yalubuuse Kyagulanyi nga yaluvuddemu n'asigala nga akyali mulamu n'olwaliro tukyamulabako nga tukyasobola tulaba naye tumulako netubaza Mukama Katonda tulina okumusaba n'okumwebaza obulungi bwe yatukoze obwenkanidde awo okubanga omukulembeze waffe akyali naffe era buli wenna gy'oli buli wenna gy'otudde munnange saba ng'osaba essaala ng'osabira President era ng'oyongera okusabira eggwanga lyaffe Uganda tulabe ku nsi empya okulemberwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nabwe bati olwaleero abakulembeze ab'enjawulo bwe bagenze ne basabira President Kyagulanyi okulemberwamu Nubianili abakulembeddwamu omubaka wa Lubaga North omukulu mwena gwe mumanyi obulungi Kawalya Abubeka omubaka w'e Nakasekeyo omubaka tulinawo muganda waffe Nubianili tulinawo muzeeyi wakazi jjajjaffe kitaffe tulinawo n'omubaka wekatikamu naye abaddewo bulungi mu kusabira omukulembeze ne mukwano gwa Kyagulanyi nfanfe bavudde mabega eyo era nga bonna baali bayimbi wabula ye n'agenda mu kusoma amateeka ate kati bonna bafuuse bannamateeka eventually nga ye mukanso Nalukoola
Kanso Nalukola yakulembeddemu essaala eno okusabira President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okulaba nga assuuka, okulaba nga ava mu mbeera eno, okulaba nga ava mu bulumi bwalimu, ate okulaba nga tulaba ku Uganda empya, abalyolyomi, ababbi, abatemu, abassi, abakumpanya, abalyake bonna abasabidde essaala n'okulaba nga n'oyo omutemu oyo agenda mangu, atuviira mangu, eggwanga lyaffe lisigale nga lyeyagala, eggwanga lyaffe lisigale nga lyeyagaza, eggwanga lyaffe lisigale nga lya ssanyu, eggwanga lyaffe lisigale nga lya mirembe. Tunasobola okulyeyagaliramu bannayuganda, tweyagalira mu nsi ensuubize mu Uganda empya ekulemberwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, President w'eggwanga Uganda, President wa kuno, President waffe eyasimattusa okutemu, eyasimattusa okuttibwa, eyasimattusa olukwe lwa General Museveni yadde amutaddeko ng'ayagala afe ave mu bulamu obw'ensi, wabula Mukama nga yataasizza, Mukama yatutaasizza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukyali naye, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyali mulamu, era buyinza bwa Mukama, ssaala ya Mukama ffenna twongere tugambe nti nno Katonda waffe yasalawo kubanga yatuwadde chance ey'okubiri okuba tukyalina President waffe Kyagulanyi. Mukama Katonda waffe ow'ekisa ekingi asaasira abakukkiriza n'abatakukkiriza, olwaleero tuzze gy'oli nga tukkiriza nti gwe ow'obuyinza asinga. Ffene bwe tuteekateeka naye gwe nga tokkiriza tewali kiba. Nabwe ekyo tusaba ggwe obeere ng'okkiriza okusaba kwaffe. Watusuubiza nti bwe tunaakusabanga onaatuwanga, era n'otusuubiza nti bwe tunaakwebazanga onaatwongeranga. Nabwe ekyo olwaleero tusaba era ggwe alina obusobozi akyasinze, tukusaba otusobozese owonye omuddu wo ono Kyagulanyi omukulembeze waffe, abeere ng'atereera, abalyolyomi bonna abalabe be obateeke wala, omwongere embavu, amaanyi, obusobozi, amagezi, asobole okukulembera obulungi. Tutambule ddala naye abeere waawangaale, naffe tuwangaale, tulabe ku bibala by'okulafubana kwaffe, eggwanga lyaffe lifune obukulembeze obulungi. Ate omuwonye obulwadde buno bwe yafunye olw'abalumbaganyi. Mukama Katonda waffe tukusaba otuteekemu abo abagaggawala ku nsi kuno, ate era otuteekemu abo abali bamukwesiima oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno. Tukusaba otuwe ezzadde eddungi, tukusaba otuwe emaali ennungi ennyingi, ate nga si yakulafuubana nnyo. Tukusaba Katonda waffe otugaggawaze newankubadde nga tututadde mu kuvulubana, otuwonye okukemebwa okwo okujja n'okuluvubana, otuwe emaali eyo esaanidde nga tetulyazaamaanyiza balala. Bw'eba eri waggulu ogituwanulireyo, bw'eba eri wansi ogitugireyo, otukuumire emikwano emirungi, ate n'abantu baffe obateekemu omwoyo gwo ogwagala ensi yaabwe n'okulafuba n'okulaba nti ensi yaabwe ekyuka eve mu buwambe egende mu kwesiima. Tukusaba oleeta essanyu eri abaana abato, eri abakadde, eri abakyala. Tukusaba oleeta essanyu eri abantu b'ensi eno. Tulina essuubi nti Mukama Katonda waffe okusaba kwaffe ojja kukkiriza era ojja kukuddamu. Mukama Katonda waffe yeggwe gwe tujjanga okwesigamira ebbanga lyonna, ebyo byonna tubisaba nga tulina okwesigwa nti ddala ojja kutuddamu nga bwe watusuubiza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amina ya Rabbi. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Tweyanzege essaala yaffe eyo, essaala ennungi bwetyo, essaala ennyuvu eri omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Kanso Nalukola weebale nnyo bali ddala essaala gy'owadde President, na buli omu wenna gy'oli munnange fukama ku maviiviigo, baako kyonna ky'okola ng'osabira President Kyagulanyi asobola okusooka, kubanga tumanya munnange ebintu bino nabyo bizibu. Waliwo ebigambibwa mbu abasajja be batadde
abadde bamuyiga bandibanga waliwo oluko lwakoleddwa tomanyi oba oliawo ne bamukuba obutwa tomanya yantaze president okujjanjabibwa okufulumibwa olukola nga yekebejjebwa ng'obudde bukyali eri abagamba nti oba oliawo ebintu biyinza okutuuka mu maaso ne bifuuka president ne bimwefuukira ate n'afuna obuvune obw'enjawulo obusingakawo n'olwekyo tukyayongera okuba nga tukyalina okumusabira essaala nnene nga tukyalina okuwaayo obudde bwaffe nnyo nga tusabira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asobole okusuuka asobole okuva mu mbeera eno kubanga si birungi ebigambo byazze bubi omusajja yabadde amumaze abasajja abadde bamusse era nga gwe nange kitukakatako obuvunaanyizibwa bwaffe obuvunaanyizibwa bwo okulaba nga tusaba essaala okusabira abantu bannaffe okusabira abakulembeze baffe okusabira mikwano gyaffe okusabira abantu baffe n'okusabira pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eyabadde alusuddemu akaba eyasimbye ekitooke emagombe abasajja babadde beesomye abasajja babadde baliiga abasajja babadde bamaliridde okumusubya obulamu obw'ensi buno obuwooma ennyo bwe buti wabula Katonda mukama waffe oyo yazizza bubye okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyali mulamu olunaku olwaleero ekyo kya muwendo yatutendereza Guluddene Lugaba Namugereka oyo atakuumira mpira akyakuumye pulezidenti waffe okubanga wali olunaku olwaleero banange ebigambo byabadde bibi twandyogedde tutya twandibikoze tutya banange amaziga gafulutuse mu maaso g'abantu abantu bennyamidde naye mukama wa buyinza Katonda waffe yasalawo Kyagulanyi akyali mulamu atajja kuba mulamu paka tunayingira mu nsi ensuubize paka tunayingira mu ggwanga eppya mukulembeza afaayo eri abantu be ayagala eri abantu be era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president wa Uganda president w'eggwanga lyaffe president w'ensi yaffe president bannayuganda gwe basalawo akulembere era nga yatukulembera era nga ajja tukulembera oba bafa baffe oba kibanuguna kibanugune oba kibatta kibatte bakibatta kibakole batya naye nga ffena tukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye president waffe era yagenda tukulembera tugenda okuba naye ebbanga lyonna mukama okulaba nga tugetuuka mu nsi ensuubize nga tuli naye era twongere okumusabira obuvune obuliko buggwewo twongere okumusabira mukama amukingirize amubuuse enkwe z'abasitaani Museveni mukama amubuuse obutemu bwa Museveni bwateekawo buli olukedde sokuyanga ne pulezidenti waffe nga tuyagalira mu nsi ensuubize amiina buli mugamba nti amiina amiina amen.